kati Bobi Wine nze yankoze bulungi kuba kati nze namwongeddeyo chance eyaki anti yanyize pesa erya struggle yennyini liriwa anti kati waali yafugawo nga jjajja bwe yanyiga pesa mu kinaana nga waali yafugawo kati gwe Bobi Wine omanyi waafuga waali gwomanyi gyali anti kyekyo kati iyo firimu yennyini eyo bulijjo onoonya firimu eriruddawa yeyo yennyini era owekitiibwa Kyagulanyi njagala okumwebaza agenda asajja kula mu byobufuzi kweri epeesa lyenyize era njagala okumutegeeza bw'abanga kyalimu kyeki kituufu kyennyini ajja teekawo kyenji anti labayo kasita nga toli kulada ya jjajja nga wooli tamanyiwo akunoonya bunoonya najja n'amenya n'enzigi ewaka amaka n'agafuukuula bw'ati kitegeeza waali Kyagulanyi waali Museveni tamanyiwo just like General Museveni bwe yali mu Luweero Triangle naye nga tosobola mujjayo. Bobi Wine bagenda mukwata mu bwangu ekyo jjajja n'abantu kubanga let me tell you buli lweweererejja n'olaga ekifo wooli DPS zino zaayonoona kituufu nnyo Bobi Wine bajja musika Savimbi omanyi kyamussa lindako kati n'ebya Savimbi ng'oli kubuyeekera obwedda obwa AK47 ate kati buno buyeekera bwakikaaki kakati tuli ku modern warfare ng'olyogera ne bw'abanga akyayogera ne Rubongoya Bobi Wine ng'ayogera ne Katana ne Joel Ssenyonyi tajja kuweza wiiki nga tebamukutte okuggyako nga tebaagadde nze kyendowooza kyenzikiririzaamu era Oweekitiibwa Kyagulanyi kye yakoze kwe kugamba nti tojja kunfuga nze wendi nze afugawo si gwe ategeererawo bwe yagambye tujja kwambalagana kati njagala kulaba bafutusooja kuba ye Kyagulanyi ogugwa abaagukoze ogw'okukola ki ogw'okuteekawo embeera nga bafutusooja tebalina bwe bakusanga anti mu kulwana komanda alina okuba nga waali tebatuukawo ng'omulabe tasobola tuukawo komanda waali kakati njagala kulaba abatuvumira ku intaneti what's their cause of action kwegamba bo baimplementinga ddi ye komanda agambye tetujja kufugwa era njagala omuyozaayoza Oweekitiibwa Kyagulanyi nze omanyi lwe ndiyozaayoza Kyagulanyi ng'avudde ku Rubongoya n'akagurupu ke awo ndiyozaayoza Kyagulanyi naye ng'akyali n'akagurupu anti kyenkugamba kwezi nja kutambulira ku sayidi kirimu ebintu bibiri esooka yeeyo sayidi gye nkuwadde nti omusajja kati anyize peesa eryo twenoonya asooka okulaba munne yajjawo munne twenoonye eri alinyizi ejjeno bigira gwotusomesa jjajja kati jjajja naye oyinza omuza mwoyo katemba jjajja naye human being kati jjajja oyo omulaba jjajja okujja nga akulese bulesi lindako jjajja oyo omulaba olw'okuba aludde mu power kwegamba tumuwa ebintu bingi naye jjajja mwangu nnyo wakozesa nsobi kubanga ekisooka jjajja mutiitiizi anti mu butiitiizi bwe mwakolera ensobi empitirivu jjajja mutiitiizi ate tanyooma anti kati mweyembera kati eyembeera gye baakoze eki gye baakoze ewa Kyagulanyi yadde teyeetaagisa ekizibu kati jjajja kyalina ky'abasirikale be abaagala omumatiza nti bakola nnyo bagenda muleetera ebizibu byotalabanga nako abasirikale be kati kambuuze mukulu gundi bigirwa Bobi Wine kyekimuddusa ali mu struggle yeyo yennyini struggle entuufu era kakati bino byekwata squeeze kati yabimaze kubanga luli twava mu kalulu kale ne bamulemezaako ewaka biki n'amaliriza n'agenda e Maluta
nadda ku lyato n'akola atya abantu bannayuganda ne bayomba kati ku luno yagambye nedda tubimale. Besigye sibe yamugamba binaddirira naye nga yakikoze sinakubeera mu mativu zononsonyiwa sinaba kubeera anti obadde tukimusuubiramu ng'akyalina gurupu eno anti kakati awo wagenda tukakasiza nti gurupu ye entuufu oba si ntuufu. Waliwo abagamba nti Bobi Wine bamuddusa Lubongo yasobola okutekinga over Nuupu ya Bobi Wine tewaliwo omulala asobola gitwala mu maaso. N'obuwagizi obuliwo ku Nuupu bwa Bobi Wine ng'omuntu tebiriwo mbu Nuupu ate kikino kyakabi nnyo kati ate kyakabi ki ekiriyo. Politics wawonera wa individual merit teina structure nti ani agenda ogitwala mu ground waliwo aliyo nti Lubongoya nti akubye oli olukiiko abantu beesolozezza twala eriraawo ndise ennyonyi kati Lubongoya lwaki ate abandi bw'obajjako Kyagulanyi basigala waabo abandi muyambyeko okutambuza ekibiina ate abaagala luzira. Anti kakati kyenyala okutegeeza omulimu kubanga nakugamba kye bayita Muhoozi project yakyusa erinnya nefuuka transition eri process by process. Basebuufu balina okubeera luzira Kivumbi ye tagenda kuviirayo ddala. Nkugambye process by process buli ajja ekiikamu nze bankubye. Okimanyi nti Muwanga Kivumbi ayinza n'okumalayo ekisanja kino ekiddako ng'ali luzira. Kinaasinzira ayinza ofukamira neyeetonda kuba kati ku level kwali Muwanga Kivumbi obulamu bw'abadde awangaaliramu bwakyuse dda. Sente zaalina takyasobola kuzanyira mu kkomera ajja kufukamira. Wamulabye n'ekiveera kye kyabaddemu kologeti n'obusenya n'ebirala byebyo ebiddako nga bakunywedde nze ebyo mba mbimanyi naawe. Sajjagizi n'ekiveera kye byebyo ebiddako nga bakunywedde bukolokolo nenzijukira Sebuufu naye yagenda n'ekiveera ekya guriini kituufu nnyo. Sajja yali bbeeyi alina ssente empya n'enkadde ebintu ebisookerwako nga bakunywedde akasenya okiwulidde oba kiro ya sukaali ng'eri awo n'ekigaati kubanga bw'oyingira eri omuntu alina sukaali mu kkomera aba ali equivalent n'alina ssente n'agenda n'obusera okiwulidde ogiregireko ate bwe balina abakyala ababaagala nnyo muka Sebuufu ng'alina laavu ku Sebuufu afiirawo ejja mukkakkana ne muka Kivumbi naye agirina neyapoye ye Bobi Wine yataddemu kiraasi endala mu lutalo bw'aba agitegeeza that is waba amanyi kye yakoze. Bw'aba takimanyi nga byaliko byonna abakulu babimanyi Bannayuganda bagenda kunyiigira omusajja oyo Bobi Wine obulamu bwawe bwonna wakati alina akasuubisuubi ke yataddewo bwe kaba tekalina makulu nga yataddewo embeera basobole okulonderako bakansala abeeno wansi amalaavu eyo Bannayuganda bagenda kunyiigira muganda wange oyo obulamu bwabwe bwonna kubanga kye baagala kirala tekyabaakola kiki naye nze nakitutte nga eyanyiza eppeesa lya struggle era nze mwe mulabira bamunoonya tebamulaba okenga bubi enkengayo nnafu era nze njagala kumuyozaayoza bamunoonya tebamulaba. President Museveni yali mu kalulu ka 8 yagamba banaakabba jagenda mu nsiko nga yalayinga dda strategy ezo zonna ezigenda mu nsiko n'ebibira gye bagenda okutandika byonna nga bimala ddo birambula na kimu kyonna gwosuubira Bobi Wine kino yakikola dda n'akimaliriza ayinza okuba nga basiripa agent ate waali omanyiwo ne mu toilet yagendanga nabo waali omanyiwo yeteekateeka Sebu era kati jjajjaawo asobola okukolera ensobi awo zotalabanga nattira awo abantu abayitirivu ennyo nekimuviirako era emberebezi okiwulidde kubanga jjajja naye tetunamutesitingako patience ye nga omuleetedde omupiira
nga gusembedde tetuna testingako tumutenda amagye galina empisa galina biki galina empisa mu mbeera ki yaddukidde wa Pasita Kayanja. Pasita Kayanja musajja wa Museveni namba emu yamuwa n'emmoloka ezitayitamu masasi yamuwa abasirikale abamukuuma aggala amakubo Kayanja ayogerwako pulezidenti wakubiri nkugambye Kayanja nga bamusanze ku kkubo ng'atambula konvoyi ye sibo babenga abatwala genosale azitowa ku kkubo ziri Pullman Guard jjajje mwatambulira sebo zatambuliramu kakati omusajja wamugumuzirako amazina gye yasoose n'alipootinga kyova olaba luli nakugamba nti jjajja buli muntu yamufulumiza ebyobufuzi era ababadde batwepankirako ng'ebyo bagamba mbu bo abantu abo abamatayi badde batutamye nnyo baluddewo nnyo mu bifo naye leero kwaga aluddewo ne Ssemujju aluddewo naawe wafulumye. Ekisooka yanyiize nnyo okumujja mu ofiisi wa Lord Mayor naye ngo omusajja omutendeke nagaakamira obusungu bwange nsigale nga nzannya roolo yange mu ludda oluvuganya kubanga Lukwago aliko nkoshuwa nti ne yamugye mu ofiisi talina kyagenda kukola era butereevu ate ye talina cooperative advantage ndala ekola mawulire ng'ono bw'alina ey'obwa lawyer because profession y'obwa lawyer mu liberation struggle advantage y'amaanyi nnyo wekitegedde oba oli multipurpose olina emigaso mingi okitegeera kakati n'agamba kati Lukwago ayagala kuzannya politics amusigaza ng'ali visible n'agamba nti regardless of what took place what happened nze kangende nyimirire ne munywanyi wange Muwanga Kivumbi wadde ye yakola kyamaanyi naye lwakuba nti ebintu ebimu era tagenda sigala kyekimu era bw'avaayo bw'ati tagenda sigala kyekimu teba kulimba. Okimanyi nti kati yanyiigidde nnyo Bobi Wine ate ye Muwanga Kivumbi n'okusinga Erias Lukwago. Kati nze nga abadde mu makomera nze manyi okufumiintiriza kwalina nkumanyi yeebuuza neyeddamu okufumiintiriza kwalina kwonna nkukola ki nkumanyi bulungi nnyo kubanga ekisooka alina time ey'okulowooza ye agiina teggwa nawo n'ey'okweraliikirira alina time naye okumugumya kwo eri yasanzeyo abamugumya Basheka Umaru olwedda abaliyo mukomera muti temubula bantu osangamu amazeemu emyaka 2 ate gwe wakatuuka nnaku 3 n'agamba ye obadde ki naye ate ennaku 3 okimanyi nti ababubi nnyo nga yagala kudda anti balina okugumya nti tereera ojja kutereera kakano tubadde wano ffe naffe twajja n'ebbugu mu ngeri eriyo tubadde wano fayiro yange netera okutuka akugamba netera okutuka ebulako emyaka 3 myaka 3 enetera okutuka tekanawe n'otunulira omusajja nogationdogwenyumya naye kamuviire yayononekadde omutwe waya zakyala nze nkubuulira kazi nali eruzira mu Makison Bay nensanga obusajja bwe baasiba mu 84 oli bamusiba wa myaka 29 tagenda mu myaka 6 kati nga bali kumpi mu 7 bali eyo balya bugere bwa nkoko negwamanya ebintu ebiri mu nsi muno komera nga bbi gavumenti nezikyuka ng'oli mu komera ate nezikyuse nezikulemezaayo olwe batunula ku fayiro ne bagamba abeereyo tasaana kudda mu bantu kuba kati bw'osanga omusajja wakwata akaana ak'emyezi 3 buli bagitunulako tewali gavumenti ekuddiramu tewali kakati n'otandika okuinterakitinga n'abantu module eyo
yakubuulira nga bwe wabulaye bwenetera okutuka wenatera okutuka naye nga wabulaye issues za politics okulwana ne General Museveni si kwa buli omu nti asobola omulwanyisa kubanga General Museveni tategerekeka kati yatukubye ffenna sijja kwejjamu nange yankubye kituufu yanemeseza akalulu bejenti bange babaguze era jjo bampadde bwina asembayo bagula bejenti bange nga bagula ebinyeebwa wenafunanga obululu ekinaana babufuula 0.8 wenafunanga 5 nga bufuuka 0.5 era beewanye jjo ne bamalayo n'okumalayo bansindikira akasajja ne kajja mu kampu yange nga nkamanyi tuludde nako ku street y'ekamuli KNRM nkamanyi ne kefuula akaze ku saidi yange kumbe kazze kubega nenkateeka ne mu center ey'ebintu byange kumbe katwala information eri buli plan zange zonna kwegamba bakubanze ne bakamala jaji yakubanze nakwogoloza kakati niwakubadde yembeera eri bwetyo twatuuka tutya wano nabagamba ekintu kye bayita siripa agent aba omusajja wa mutawaana siripa agent ye agent afaanana embeera mwali naye nga wa state naye nga alagira ddala nti wuwo siripa agent waaba mukyala omuzaalamu n'abaana naye nga akubega azze kumalawo omuzaalamu n'abaana n'okukula ne bakula ewa abawala n'ekidaala nekikola ki n'okisuula wali ng'omugabi naye nga ayina kyatanaba kufuna era bw'akifuna toddamu kumulaba oba okumaliriza kye bayita siripa agent akutuulamu siripa agent asobola okufuuka omulalu n'alya kasasiro gwe munemuloza nti oyo mulalu yalaluka kati eno mu ludda oluvuganya twafunira ddala abantu boolabira ddala nga bajjajja eggwanga nendigamba nti bannaye eno emundu etukuba eno yajjajja niwankubadde tukubira sayidi eno eno emundu yajjajja bannaye nga tevugangako amasasi gatukuba gava mu mugongo bannaye n'ebigirwa obwo bigirwa naye n'afuuka ensonga mu kibiina era ne mumufulumya akalu ka 2021 bakamubbyeko mukimanyi bulungi nnyo famire ye jaji yagikuba n'agisatuula okiwulidde ali ku street siroya nti ajja genda asaba ebbeiro wali ku Buganda Road aveewo n'akakadde si dokita nti anadda mu medical pharmacy akuba abantu empiso wa street okiwulidde street fighter kakati omuntu modula eyo omuteekako ekigero otya oba oyagala mutta busi bw'oba nga tokola ki toli mutendeke kimala ng'oyagala kumala mu lutalo maanyi kubanga gwomanyi abali bagumira ku bigirwa baali bayitirivu nga yabakwatiridde nga tulinayo omusajja waffe kwe tujja okutambulira nga nabo essuubi batambuliza okwo omanyi baali batambuliza ku mpuuga okitegedde nomala emyaka 3 olwana lutalo lwa mpuuga naye ng'okimanyi nti just wanu mpuuga alimu abalala bangi era kino saagala mpuuga agambe nti ndi kumwogerera oba nze ndi PRO nze siri PRO wa mpuuga kuba naye ayina ensonga ze ayina ebizibu kuba zitankubiranga naku ssimu naye nze nsigala ndi ku kifaananyi ekituufu ekituggusa emyaka 3 abantu obabuulira mpuuga nga bwe yalya emiliyoni 2 kyokka abantu obagamba onoonya obutabalika 72 trillion 72 yes zogenda okutemeratemera eggwanga naye oli mu kutta muntu lwa miliyoni 5 ozimazeeko emyaka egi 3 kati nze nga amanyi okukenenula ensonga n'okulengera mba nkulaba nti gwe you a siripa agent you are not a fighter otwebasemu bwebasi kubanga
mu kuridinga jjajja olina omuridinga n'ogamba jjajja ayina lessons yapiikinga mu kufuna entalo munda mu NRM nti yazifuna. Komanda omutuufu ebyo olina obikola ki? Obiteeka ku lupapula. Okitegedde? Ensonga gitegeere bulungi bwana Kwezi. Jjajja yapiikinga lesson mu 2016. Yalina fight z'abantu aba babiri. Yalina fight ya Mama Mbabazi ava munda, General Sejjusa ava munda. Ono ava mu politics, ono ava mu magye. Tugenza otuuka 2025 ng'ate abalina bali ku kido. Okitegedde? Nkitegeera. Era basala magezi okulabika nti akwata ekintu, jjajja anyweza ekintu kya bannansiko. Olutalo jjajja lwagenzeemu mu 2021 lwabadde nalwo lwokaloka, 2026 lwabadde nalwo lwakadaaga. Naye alumaneginza atya? Kubanga yeka gwabadde naye nga balinga abatakkaanya. Abasigaddewo bonna bali kuki? Ku page emu. Naye n'oyo alabikanga gwe batakkaanya yabadde chief campaigner wa jjajja e Busoga. Era n'agimuleetera Busoga. Ababaka be yaleese aba opposition n'abatali ba opposition ku komandi ya Kadaga si kubava. Anti bava ku komandi ya Kadaga yaba komandi opposition era bagenzeyo ne beebaza. Kitegeeza nti kyayagala kyonna oba kiri mu layini ya jjajja oba kiri mu layini yani bajja kikola kubanga yabaleese. Kati main opponent bwati bwa managing internal issues. Nkuwa ekifaananyi ekinene mpunzikire ku nsonga nga bw'ogireese. Nti akutte ennyumba ye n'ebeera stable, tayagala kuddamu kufuna lutalo lwa munda, luli very expensive, lusuula gavumenti olutalo lw'omunda. Kakati gwe oyagala okumuggyako n'ojja n'oteeka olutalo lwa $5,000,000 mu nkambi yo ate n'otaluzikiza. Gwe kennyini nga buli dakiika gw'oyongeramu ki? Amanda. Olugira n'oyimba akayimba sijui obwe Masaka bwabukola butya, bw'ogenda era nali n'okasuka obugambo, bw'ogenda mu America n'okasuka obugambo, jjajja bw'ayongera ogalvanizinga his support n'anyweza ennyumba ye. Kakati era ng'oŋŋamba nti ogenda mujjako gye tutuukidde nga that is point number 1. Point number 2 ye elimination of the Buganda elites. Emaliriza na Muwanga Kivumbi ne Lukwago Erias bebasembyeyo okufuluma. Elimination of Buganda elites. Era yo Buganda nga kingdom bwe yalabanga jjajja agudde mu projekiti yaabwe ey'ebyobufuzi, yo negamba jjajja tewali tabbu, tugira tunyumya. Obadde ogamba otya? Katulye nawe bw'olya tulina buzibu. Tewali tabbu, oli musajja waffe, twali ffenna eruweero. Buganda Kingdom. Buganda Kingdom bano yabavaako. Era yo Buganda kye yakola negamba jjajja tuleke tusolooze naye bw'osolooza. Negiwa Buganda Land Board. Yerina Land Board yokka, Parallel Land Board. Yegirina Uganda Land Commission weeri ekola ku byapa mu Uganda, Buganda Land Board naye ekola ebyayo ku ttaka lyayo. Okibuli balabanga bano bannabyabufuzi tebamalaayo banoonya byabwe. Si butamalaayo. Baazuula buzuuzi nti jjajja amaze okufuna master plan emenyaamenya. Kumenyaamenya bokwe kugamba nti kaffe katwetuukire kati katukole tactical withdraw nga tebinakaawa nnyo. Buganda nekola tactical withdraw nega jjajja osobola okulya naffe bwe tulya nti ye okirinako obuzibu nti sikirinako buzibu. Mbawadde neki marathon ya buli mwaka erimu obuwumbi 9. Ezo ziba ssente. Ezo si butambula. Otambulira dda. Buli mwaka erimu obuwumbi 9 ku 10. Buganda ebusolooza. Ezo ssente oziyita za kuzannya.
onampangayo ne ku nkalu nti nja kuwangayo ku nkalu nazo oli eryeko ononzirizayo ku byapa kankuddizeyo ku byapa okitegedde nkitegeera Buganda yo negamba kati twogerezeganye nga direct sikyatuma ensonga etaano semasonga sebo mukulu sikyatuma ndiye tukyatuma sebo tukyabanjiza mu parliament obanja direct butereevu tewali tabu tambuza naye abayaayo abo sibaagala yeeye Mengo bo bagobeeyo tewasigala n'omu kakati neno gye baddukira mu byobufuzi ne balumbibwayo eyasembyeyo ye Muwanga Kivumbi ne Erias Lukwago bebasembyeyo okuteekako ekigere ababadde basigalidde mu bokisi bakubiddwa kakati bagenze mu ligo bato kati Muwanga Kivumbi bino tiyabimanya byonna nti binaabaawo okumanya abadde kwegamba omayize nesiganya abantu era nze abantu bangagawaliddemu nnyo lwakubeesiganyo nendowooza nti n'okumanya bamanyi naye nga tebamanyi kati Muwanga Kivumbi Erias Lukwago Segona Akali Amaggwa Semujju Nganda ne Nambooze tebamanyi nti balina omusango ku desike ya jjajja balinayo omusango omusango gwe balina era gukyatambula gukyawanvuwa anti baali bazimba okwata ekintu baali bazimba okwata ekintu kakati mu kuzimba okukwata ekintu kubanga ye Kyagulanyi mu kujja yali genuine Kyagulanyi mu kusooka era sobola muwaayiriza ku ekyo mu kusooka so si mune ebiseera bire by'oluvannyuma yali genuine mu kubeera genuine n'akwata akati nga bano bakyalumbya kweteekateeka tweteeketeeke era Muwanga Kivumbi oyo yatambulanga ayina laare waliwo laare gye twaliko ekasubi ewakasibante mu kiseera ekyo Muwanga Kivumbi yayogera ebigambo bino bassebo ne bannyabo abaana ba Buganda mbabuulira bino ttiimu eno gye mulaba wano kuliko agenda ofuuka president engalo ne zikuba nga bwomanyi abantu kitegeera oba nze Muwanga Kivumbi Erias Lukwago oyo Semujju Nganda Mathias Mpuuga Nambooze Betty Kasibante Moses kuliko ajja okufuuka ani president wa Uganda enduulu nevuga laale ng'egize bweti ekutta akati nga nze ndaba oli wali musajja twaliwo era mwe muteekateeka abantu baleme kunyigiriza bakulu aboogezi abasookawo ate otalina kifo obeera opena fe aboogezi abasooka twali twakasusedde ebigambo byaffe mwawanze ebyekivubukavubuka era ku olwo nzijukira najja ne gulisiti nga guliko abanamagye 45 nga temuli Muganda n'omu n'ogusomera omusoga n'ensoma ranka zonna okuva ku bajeno mu kiseera ekyo batunyefunza nga olwo oli mu kkuma muliro mu bantu obakyajinga tukyajinga tukyajinga bantu era ne bagamba tusobola okunumba ne tuva wano ne twambuka buterevu saawe ku busungu obuliwo abantu wabateekamu obusungu twali tukubako emikogo gimanyi abantu bavaawo nga buli omu asunguwala ne bagamba naye akasajja akasoga ako kazibuzibu naye ng'ate okumanya ebyobufuzi bya wano byakifuula ddenge ng'ate beeni nabo wano waggulu ku kiroole ate tebaagala oyogera ebigambo bikubisa abantu nduulu ate bakubira batya enduulu zinakuba zaabwe awewe buzibu obuliwo obwo ekyo nakyo nga kizibu kiri awo ate nga gwe oyina ebikubye enduulu kaakati Muwanga Kivumbi akola declaration eyo bassebo ne bannyabo tukooye
tukoye okuwagira ng'obuwagizi. Statement eyo nagiwulira nnyo. Tukoye okuwagira ng'obuwagizi. Ffe tuli mu region esalawo ebyobufuzi bya Uganda. Tubeera tutya nga tetusalawo. Nze Mwanga Kivumbi Muhammad, Lukwago Elias, Mpuuga Mafias Nsamba, amanya ge baatera ng'ogamalayo. Nsamba okulaga obuggumivu. Esebo kuleka gy'okukola ki? Kati ttiimu yonna jjajja n'agikolera sitadde n'agimalawo. Ekiwonya ki? Namboozi ebintu bibiri. Ekisooka mukazi, okitegedde? Ekyokubiri akuze. Kuba Namboozi agenda mu 6 bamumenyamenya yenna amagumba. Ekyo kyajja luvannyuma, naye ate mu bantu abaali basinga okubeera n'obusagwa yali Namboozi. Nga tawanda ne bawanda. Kiraga mukazi azimba mboozi nga Namboozi. Nolowooza nti yali ntuufu yaliyo kyokka ng'ate agizimbidde awo. Nkugambye tewanabeerawo wano mukyala muzimbi wa mboozi nga Namboozi tebakulimba. Mu bubaka obugenda mu muntu wa wansi asembayo oyo ne bumumatiza bulungi ne bumukyajinga. Kati oyo fakita eyokusatu eyamuggyako ey'okumumenya omugongo oyo kati jjajja n'amuwa buyita naga muwakye oyo takyasobola. Mukazi ate akuze nga we nakugamba luli nti ekiwonya Muzeeyi Ssebaana yali akuze ne bamukwatiya gasita ina gadduka. Jjajja n'agamba musajja nzito waabwe akuze era agenda kufa. Ate 2017 yasukkawo. Kakati Mwanga Kivumbi okomawo ku nsonga ya Mwanga Kivumbi direct, ye yalowooza nti ekikubye Empuuga nti Mpuuga abadde anyooma omukulu Bobi Wine. Ojjukira bwe nali wano nzijukira mu show zaffe era yatutwalira omukutu gwaffe ogwa kwezi yatukola bubi obutambi bwali buvuddeyo. Nakugamba nti omuntu eyali asinga okurespectinga Bobi Wine bali bamuyita Mpuuga. Nze mu bbanga lye namala nga bombi mbayina, okitegedde? Yali amuwa respect yeemala, yali amuwa orientation kubanga Mpuuga ali ku level ya lecturer, political lecturer, ebintu abimanyi era bwe yakwatanga omuzindaalo ng'ayogera ng'omuntu omumanyi era nga addinga value ku kibiina n'omuntu gwe yali azinga. Era nga kubanga yomu kuyeyitanga kuba elders b'ekibiina kuba ekibiina kyali kyabafutusojja abavuukavuuka. Abakulembeze ab'oku ntiiko be basse ennyonyi. Kati Mpuuga taba elda era aba elda twalinamu babiri ne Nyambeshe. Nambeshe bannange ne yasirikira eyo musajja wadde. Yazzemu n'awangula. Naye nga takyalina bigambo. Anti yamanya embeera. Kati Mwanga Kivumbi n'agenda akola enkwe zonna ze yakolanga mu UID ng'alowooza ennyumba gy'akoleramu enkwe eri nomo. Nga zino zaakoleramu SDP. It is a normal political party. It is not a normal political party. Eno yanjawulumukko. Yanjawulo ddala. Kubona kati terina constitution naye weeri. Weebale nnyo. Terina structures naye weeri. Agiwaabira yanogoka. Okiwulidde? Weeri. Mu mbeera eyo. Naye waliwo ekibiina ekirala nekiyinza okubeerawo nga tekirina constitution. Tekisobola. Iba kuwanduukula mu dakiika ezi. Olaba mu wano katono nnyo mwali. Ssebo ffe bitwayitamu ffe tubimanyi. Era tumbuzaabuza ku bintu module eyo. Okitegedde? Kati Mwanga Kivumbi teyamanya basiripa agent abaakuba Mpuuga baali bakolera ani. Okitegedde? Kati ne yeemalamu naga kangube bano baveewo nze mbeerewo. Nja kukituulamu. Omusajja waffe pulezidenti waffe
president yaddako era biki bano badde bamunyooma bunyoome nti tubadde tumunyooma kale Muwanga Kivumbi bw'ajja e Kampala n'akuba banne ababulize mu ttaka bwadde e Butambala bamutuuza mu bitaba ku experience ye teyakola research nti naye mukono ki omulala ogunkuba munkuba etali ya bulijjo kubanga ffe aba UYD enkuba yammwe mugimanyi tudetectinga mangu danger kine mundu yagundi eno eno yajja notalutaalo yakuba bw'atyo ono sale yandika ono yasale 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 kubye ennaku zino anti eyasale we bayevuga kitegeeza gyajjajja yevuga ebadde evuga kasi tolabanga olinaka opponent mu constituency nga tekakamiza ebyesente omanya ba DPC tebakaddamu omanya gye tyakuliko tewali notalutaalo yanzisenseko yagamba oyo bali mwezi agenda kuwangula konze naawereka bali mwezi nga wangula atya akalulu naga nti gwe kweza omanya ebyemunda bali mwezi yamaze nambuulira byonna nentandika okutowolokoka neŋamba kiriwo ekityo nagamba nti lukwaguwa mwe tumuza okitegedde sia akakiti kali akavenda mu nkekeero okajjukira konze kajjukira ako kamala twasiba tetusobola mukkiriza kudda konze ani akomawo ate bali mwezi otaliiwo buli kimu twakimaliriza neŋŋamba ono alabika nnimba amalamu maanyi kaninda abalonzi amazima gennyini bye yaŋŋamba era juzi yankubidde neŋŋano gikwata nenginyiga bizi nga nkimanyi agenda kuntabukira kakati Muwanga Kivumbi zino shuli zetukola wano abantu balowooza zakusaaga bino ebintu byetwogera bintu byamaanyi twogerera ddala byaku ground ebintu byamaanyi byetwogera these are lessons ze mulina okukolako study amuteringi futuwayo obudde ne tukola research ne tufumintiriza ne tugatta n'embeera ne tukola tutya ne tujjamu concept nenjikuleetera okitegedde kati Muwanga Kivumbi yeesanze nga era last show gye nakola ne show gye mwakoze ne muganda wange ni oyo Sewandagi zifaanagana enjogera ye y'enjawulo nti Muwanga Kivumbi bw'amala okumaliriza baganda be ba comrades kati time nefuuka nga yiye to vacate the scene kati ye ne bagamba Muwanga ekisooka Kalampenge Kalampenge kati engeri gyo gye bakumanyimu enzito wayo mu byobufuzi ye faro gye bakuzimbira ne basuula emirambo 10 yewuwe olwo bakuzimbira fayiro kubanga oli Kalampenge ne bakasuka emirambo 10 yewuwe era abakubanga yali mu galaji naye yali badde ekoze eki bavunika dda kubanga bakuba okulaba nti buli kimu bakisaanyaawo ekiri mu galaji emundu gye bakozesa kakebe yayina essasa eriyuza ebbaati kakebe ziri abasudaani zibaba bakutte erina essasi bweriti obuwanvu wakadaala mu firimu twaziyitanga wakadaala eyo wakadaala nzibu nnyo gye baamukubisa okusinziira ku levo ye okitegedde kyokka nga n'akalulu bakatutte olwagala akalulu bakatwalina okuzimba bakuzimbe bakutwalire ddala nkugambye kati yatuuse mu mbeera nga legal represent era nga bw'olabye amasimu omusajja we yagamenyemenye yakubira ono n'atuuka Muwanga Kivumbi okumanya ensi yadde mufundiridde ekyamufundiridde sigamba nti yabadde anti okulabibwako okusooka kwe kumubuuza ani looyawo nga talina n'agamba Asumaani Basaalirwa ne George Musisi awo nategeeredde nti ekisooka mu mutima gwe musonyiwavu awulira ensonyi okumensioninga balooya babatuufu abalina okubeera awo George Musisi talina PC Asumaani Basaalirwa emyaka 5 gigwako nga tasabye beyiro n'emu ali mu bintu bye ebintu by'okupracticinga si byalimu ennyo naye nga waali naye omuntu wagambira nti looya wange y'Asumaani Basaalirwa
omanya ensi emufumbi woddezo omulalu mukyama ng'ayogera obulungi omulaba omanya ensi ekoze eki ekufundiridde mu musango omunene bwe gutyo Muwanga Kivumbi gw'otuuka okugamba nti looya wange Yasumaani kitegeeze emisango gye yazza ku banne gimusonyiwaza oboogerako minene nnyo n'okusinga gwalimu kubanga njagala okutegeeza ng'ogyeko bino ebya judiciary bwefudde nnyo judiciary nga bwefudde nnyo nabadde ndaba mu commentary awo ku shoyo nayiseeko mu commentary nga mulimu abagamba Lukwago nga tebanaba kujjayo ani Dr. Besigye mukomera bajjeyo Besigye mulyoke mutugambe nti be balooya bokka tetuganye kale Muwanga Kivumbi kafune balooya bamujjayo abatali bano tetuganye omuwulirizi owa bulijjo n'omulabi n'omuwagizi obuwagizi awagira Firebase Army oba Futu Soldier ye kyatamanyi nti embeera ya Lukwago ne Sseggona gye baateekawo yayiwa court martial namba ekyatuusa ne Dr. Kizza Besigye omujja mu kkooti y'amagye nadda mu kkooti y'abantu nadda eruzira gy'osobola n'okumulabira weebale nnyo ye takimanyi nti munwana era oba olinawo okoze eki wotuuse jjajja omanyi billions ya spending zaali mpitirivu parliament omukolera etteeka zaali mpitirivu omanyi billions ya spending ku basajja abababiri abo Sseggona ne Lukwago kati omulabi wa bulijjo yaba alaba kino ekyawano Besigye ali mukomera tonamugjayo tolina kyotugamba tamanyi birala tamanyi Kazito ye jjajja ke yatuukako ng'omanyi ekitegeeza okusatulula establishment eya kooti tribunal eyakolebwa mu 2005 kaakati nga bawooza nti tolina kyotugamba Muwanga Kivumbi kati tolina kyotugamba mwe mumuwadde balooya ki nga nejjo gye musisi tatuula ku bba kati bano abasajja baatuuse ku kiranga ne babagamba nti omusibe akola statement alinawo looya ki Asumaani Basaalirwa ne badda mu mmotoka zaabwe ne basimbula kati bo tebalina ngeri gye basobola ku interactingamu n'Asumaani gwe baavumaavuma gwe baakamala okuvumaavuma ku bonna abazze tekuli alina pisi tekuli simanyi oba Nankanya agiina Yoweri Ssennyonyi naye anti tawoozangayo wadde ogw'enkoko oba nayo ntuufu nebya nti birimu ebirungi waba agirina babadde mu magistrates court awo yabadde asobola okutuulawo naye gwe ng'omusibe osobola okugumira n'oguma nti ensonga zange balooya baziriko nga Ssennyonyi yali wali tasobola nakola reference ku misango gyonna gwe ng'omusibe a high profile political prisoner ku level ya Muwanga Kivumbi osobola okukakkana n'ogamba nti omusango nja guwuuta buva ensonga zange abasajja baziriko the answer is no kakati abantu bonna kino kankyogere abantu bonna abadde emabega w'okuleeta confusion mu opposition bakolera jjajja abantu bonna abakubye bano wammanga abakubye Erias Lukwago abakubye Sseggona abakubye Bigirwa abakubye Mpuuga abakubye Ssemujju Nganda Asumaani Basaalirwa bakolera jjajja bonna basiripa agent kubanga ekyo jjajja yakifunamu okumunafuyiza eyo ttiimu n'omuleetera ttiimu y'ekifuutu Soldier kwezi General Museveni waba amenyaamenya Futu Soldier n'okumenyaamenya politician nga Erias Lukwago awamukaluubirira ennyo wa Lukwago Futu Soldier amenya mujenjekalo olaba kati luli tuwalaba be basisinkana ne jjajja Futu Soldier baali bawaga ne bayingira olusaalu abamu tebaddanga nga jjajja talina nakyabakoze bayisinganya buyisinganya
ne bayingira olusaalu. Kati gwe bw'otuleetera futu soja ali ku eyo levu n'otulaga nti yagenda okuggusa olutalo nedda ssebo oba okolera jjajja. Kubanga ffe bano betututte mu lutalo beetisi ba migugu nanku tebasobola kubala lutalo n'okkuba essasi linyi nti balisobola. Tebasobola kubala lutalo. Komponenti esinga obukulu mu lutalo kulubala. Sayansi ali awo. Kulubala lutalo ye eri esinga obukulu mu lutalo. Niboba n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi bitya. Niboba ng'oli super power. Naye nga tosoose kubala lutalo tosobola duwangula. Olwa Russia ne Ukraine. Tosobola duwangula. Kati Russia teyabala Ukraine. Yali yebaze nti lwa nnaku ezi 3 alina fakita endala z'ataatunuulira. Amerika bwe yagenze wali yamazeewo essaawa oba 3 oba 2 Venezuela nga gwe yagala emugjeewo. Yasooka kubala buli kimu. Yasooka kukola nezimba ne State House ye Venezuela nga bwefaanana n'egikoleramu experiment. Bwe yagenda yamenya mujjenje ekkalu nejjayo namba emu. Gomanyi kyekitegeeza ga nti jjajja bamututte wano. Nti jjajja bamututte bukolokolo. Bamusise Ntebe oba Nakasero. Tewalina kuyiwa musaayi bamututte. Niyo gubaawo. Wano e Uganda Amerika emunona ne wabaawo okuyiwa omusaayi. Buli omusajja bwewe bukubaakubayoko. Tebusobola. Omanyi embwanga erabye engo. Tebakuliba tewali mbweru mbango. Owulidde nti jjajja bamututte nti bamututte. Kati abo baba bamukimye baba bakoze sitadde emala. Kakati naffe bwe tuli abantu abaasuula bannabyabufuzi because revolution erina pillars kwetambulira. Kugamba era bw'otasoma bintu bya jjajja oba otumenya nnyo. Jjajja tomulaba nti yena nyine NRM. Naye alina abantu bamanyi batambuza nabo. Kivula bwakuba kadaaga bw'ati takuba mubulizaayo. Amulekamuko. Alinnyako n'ajjako n'ebikola n'abimuweereza. Kati jjajja kampeyini zaali ziggwa juzi. N'akuba olukiiko ebusoga olw'abafulaga beya eyiganga. Anite ng'amulimbye nti biwedde. Agenda okukola bw'ati nga tewali kiwedde. Nga tewali kiwedde. Nga kadaaga tamulaba Nenda Muganza n'agamba kiki kino. Kati ye ng'omulwanyi n'akwata mu kisawo ne bavuga paka wa Kadaaga ne paakingi. Jjajja yagivuga paka wa Kadaaga ebisawo niyo bipangululamu. N'amukubira akasimu. N'amugamba njagala wiini yange. Bino kale tubireke. Ono Muteeso nga bw'omanyi you know the people of Busoga but you command. Nanafuye Omuteeso. No problem. Ebisawo ne biyingira ennyumba. Kadaaga n'addamu n'afuna amaanyi gonna ababaka bonna n'abaleeta. Naawe n'akutwaliramu. Ffenna n'atuzingazinga n'akasuka eri. Owulidde. Kakati mweyo embeera gwe olwana otya kubeewuwo. Abalowooza nti temukkaanya bulungi. Oyagala ogyeyo naago mu buto. Byebyobufuzi ebyekiyimbi bye nayogerako edda. Nti ebigurupu by'abayimbi kati waliwo bino eby'abafangoni forest byebiriwo ebipya. Naye biri ebiri tradition ebibeerawo for some good time. Firebase Army, Lion Island, Gagamero. Tewaliiwo kigurupu kireeta luyimba bano ne balugula. Ne bagaa nti lulungi. Buli dakika luba lubi. Luba lubi. Ebyobufuzi bye tulimu kwe kugamba nti oli bw'ataba wa Nuupu talina kyatugamba. Abawa NRM. Naye ate ndaba bo be basinga okukolagana ne NRM. Okiwulidde kakati. Tutuuse wano Muwanga Kivumbi ate obuyambi alina kubusaba eno. Mwe mubadde muyita ababi. Yeesigulira. Otherwise alina okwawukana ne miliyoni 5. Kati abasajja abaasigula Muwanga Kivumbi nga tamanyi nti bamukozesa
bwe yabadde akola statement ku poliisi tebamazeho wadde eddakiika 5 emiliyoni 5 bayinza obbireeta tekisoboka ivaawo naawe nga bazireeta nga baani tebasobola kuleeta wadde 10 kakati bannange basebo ne banyabo Museveni tumuggyako tetumuggyako Museveni tetumuggyako tekisoboka wali wokawoka wali ekololo wategedde ebyagenda maaso wali buli gwe balangirira woba wali tolina simu gyosobola kuba nga wali tovaawo ng'olina baŋŋamba nti simu nga abasajja bakuba amasimu n'ab'ebyokwerinda ne batya n'abakakiiko k'ebyokulonda ne beewuunya nti bulijjo bano abasajja nabo bamalayo nga bazikubira ddala eri ezimalayo anti musajja we Makindye West Makindye East baali bamubba emuli ennyama nga mu butuufu bamubba obuwanguzi bwa buleesi ddala foomu azirina naye nga bamuvuga supiidi bye bagatta si bye ebituufu n'afuluma tenti n'agikuba n'agigira bw'ati ate oyo yamalayo amalirayo ddala oyo agenda okuva ku ssimu mu dakiika emu ebintu ne bitandika okwetereza essimu ezajja bwe ziti okomawo nti oyo muntu waffe mu tenti omwo sigamba nti muntu waffe wabula njagala okitereeze nti oyo muntu waffe ekyo kikyo nganze naye nze nkubuulira nebaga kumbe musajja ono bulijjo ababyokwerinda n'akakiiko k'ebyokulonda ne beesootinga kati waliwo omanyi bayoolayolanga waawo ne bakwata kati bye bakwata bayiwa ku CPS kati loole eba etwala bweti bakutte kutaawo tuli ba agenti tuli baaki wabaawo omuvuuka akuba essimu mubakwate akuba essimu mu kukuba essimu babatuusa CPS bayingira ekinnya bamukimayo wansi oyo muvubuka bamukimayo wansi ne bamwetondera ne bamwambusa ewaka emupi waggulu yayongera okwetonda si ye kwetonda bo okubetondera ne bategeka neka red carpet waggulu n'akatambulirako okulaga obwetowaze olw'obukulu bw'ensonga olw'essimu eyajja ku bafande nti ani mukutte baani abo gundi mumugyeyo mangu mumanyi gwe mukutte mmwe n'akacyayi ne bakamuwa omuntu abadde mu kinnya wansi ku CPS akacyayi yakanywera waka emupi waggulu bakutte jjajja yennyini babakubira essimu enzibu ezitowa emirimu ne bagisuulawo nebasooka bakola kweyo ensonga this is a high profile case bannange it was a mistake my friend ekiri mu nupu okimanyi gwe nupu y'amaanyi nupu y'amaanyi ate tukyasobola gibeeramu nga tolina simu gy'okuba tukyasobola kyovola kisajja kyange kinyanzi bambi kyo bakuba kikube kati musajja w'olubongoya agafuna nti waliwo ateereddwa lubongoya nga yeebuuza ono ateereddwa atya yali amanyi tajja kuteebwa amukubi kati ono mwana ye akubira sekuritale genowe amugamba ow'ekitiibwa nze nsaza amagezi nenkola ki nenvaayo nti ekye nsaza amagezi nenvaayo kati Lubongoya bamuwa sitoola avuddeyo atya omwana addamu okubira Lubongoya okwongera okweyogeraku Lubongoya teyaddamu kukwata simu paka olwaleero yategeera nti ono amalayo kubanga Lubongoya ayinza okuba nga yali abaseetinze babakwate kugambye paka olwaleero basebuufu bali Luzira Sebuufu yatuuse Luzira ali ku university obadde tukimanyi badde simanyi nti Sebuufu yagenze yeeyo ttiimu gye bayoola ku olwo basebuufu abaali balowooza bavuga genuine bo bali Luzira bali ku university ne Lubongoya musajja bannange Lubongoya musajja yanyiigira omwana yanyiga epesa n'ava ku nnaakayi kuba mufungwa yali agala agende naye yanyiigira omwana agamba nzi nandisobola buterwanako naye Lubongoya akubira ani bannange Lubongoya kiki owaaye kati ate okumanya ebintu bya Lubongoya bizibu nnyo bwe bamubba akalulu kuba naye babba mubbi bamubba akalulu yakunumba bukunumbi
anti nedda Lubongoya tebabba mubbi naye jjajja teyakkiriziganya na Kyalubongoya kwenyigira mu byabufuzi direct okwesimbawo ng'ayina kubeera eri nakyo kituufu ng'akubira eri tokibuusa maaso. yes jjajja ye yakikola baagaana omulangirira kubanga yali ewaggude nga yagala kujja kulya ssente zino kyokka ate nga yabayamba okukuba bannabyabufuzi abali eno bakuyita kukolaki okubasongerako oyo ayagala okuleeta obuzibu. Kaakati Lubongoya yali akoze ensobi kyova olaba bwe baamubba yakunnumba bukunnumbi nakatavanga mu kigambo ku byobululu naye Lubongoya atukoze bubi naye Bobi Wine yabyereetera. Kakati Bobi Wine okudduka n'agenda natandika ate okwerera ejjere